Eno ye channel y'essuubi eyadda is still hope. Kale nkulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira naddala gwali ku mukutu ogwa The Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala weebale kubeerako. Kitaffe tukwebaza olw'omukwano gwo okwagalako kubanga obukeesezza nga tukyali balamu kuwa ekitiibwa n'amatendo. Mukama twanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, Mwoyo Omutukuvu atulungamye olunaku olwaleero okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Ennaku z'omwezi ejo zaabadde 30, mwezi gwabadde gwate gwa mukaaga. Mwezi gwa mukaaga ndowooza bagenze e Mwangatu Court, Buganda Road, e Mwangatu wabaddeyo omusango Musumba Kayanja mwavunaanira abavubuka omusango gw'okusaalimbira ku kkanisa ye e Lubaga. Gwazzeemu olunaku olw'ejjo. Abagenze abatasobodde ebintu asobodde okuba nga ate atubako emikutu egyesigika ate gye twajje ebyabadde mu kooti. Jjukira mu kooti eyo baaganayo kamera, baaganayo recordings n'ebintu ebirala. Simanyi lwaki, because that is a public place. Musango si gwa maanyi nnyo nti oba abajulizi bateekebwa ku bunkenke biki. Naye kkooti erina ensonga zaayo lwaki babagaana ate nabo omusango gwa Okero ogwali badde ate nga bagaanamu kamera ate gwo gwali mu kamera. Emisango gy'aba Besigye egyali badde gigaana kamera naye ate guno omusango guli mu kkooti ento. Kitegeeza si gwa maanyi nnyo naye bunaye baagaanayo kamera, baagaanayo ne recordings. So kati abagenda olina okuba nga obwongo bwo bukweyimirira, peeni ate n'ekitabo okuba nga ate awandiika ebyo ebituufu ebyo bigenze mu maaso ate mu kkooti. Kale kankutwaleko Mwangatu ebyabaddeyo ate naawe obyewulirireko. Tusabire ekkanisa kubanga ebigenda maaso byo si birungi. Omusango guno gugenda kuddamu ennaku z'omwezi nga 9, omwezi guno gwe tutandise. Naye omusango bane guludde emyaka gigenda 4. Omusango guludde nnyo ogwo. Wali badde gusalibwa ate ebyo ne bivaawo kubanga naye bifuuse ganyana ganywebwa mu wangaazi. Mu dakiika zijja kuba nga ndowooza 5 sooka owulire ebyabadde mu kkooti ate tweyongereyo. Kkooti ya Mwangatu Mengo izzeemu olwaleero okuwulira omusango gw'okusaalimbira ku kkanisa Miracle Center Lubaga okuvunaanibwa abavubuka 9. Omu ku bavunaanwa Ssentongo Ligani bw'atazzeemu olwaleero okuwa obujulizi ku byagamba okumutuukako. Ono ategeezza nti bwe yatuuka ku faamu y'omusumba Robert Kayanja Kiryandongo yakwasibwa ebintu omwali n'emmundu 48 ne basitoola 6 ng'era zino zonna agamba nti yazikuba ebifaananyi saako naye okwekubya nazo ebifaananyi by'alaze kkooti era n'ategeeza nti bino biri butereevu mu alipoota y'omukugu wa poliisi Enoch Kanene ku muko gw'78. Wano wabadde okusika omuguwa wakati wa munnamateeka wa gavumenti Jonathan Mwaganya ne bannamateeka babawaabirwa olwamuwaganya okubanga abadde agezaako kuziyiza Ssentongo okuwa obujulizi buno, kyokka omulamuzi Adams Byarugaba n'asala eggweye wakati mu kulaga ng'ono bw'alina eddembe okulaga ebifaananyi byayogerako. Ono ategeezza nti waliwo ensawo eyamuweebwa omuli ebintu nti ebikozesebwa mu bikolwa eby'okuvuga olupanka saako obupiira wamu n'obutabo nti oboogera ku kikolwa ekyaviirako omutonzi okusaanyawo ebibuga Sodoma ne Gomora era nti bino byonna mu kubimuwa yategeezebwa nti byakulwanyisa bye. Ono alumirizza ng'omusumba Robert Kayanja bwe yamukwasa woofiisi era nti n'amugamba nti yali waddembe okugikozesa mu kukyalizaamu abagenyi n'ayagala n'okwesanyusaamu nabo era nga wanaagamba nti we yasinziira mu maggwe okwekolanga ogwa walugali. Ssentongo alumiriza nti wano yafuulibwa ejenti era nti abantu bangi abaatwalibwayo ne basudikibwa ennenge so ng'era ategeezza nti yateekebwa mu gurupu ya WhatsApp eyali eyogera ku by'ebisiyaga era gy'alumiriza okuba nti n'omusumba Kayanja yagirimu era ng'ono agamba nti yalagira Kisitu Fred era givunaanyizibwako okumugattamu. Ssentongo era atuuse n'okubuulira kkooti ng'omusumba nti bwe yamugumya ku bikolwa byonna nti tewaaliwo yali ayinza kumukwatako. Bino byonna Ssentongo agamba nti byaliwo ng'omusumba amututte ku faamu ekiryandongo nti era ng'ono tannavaayo yamubuulira ebyali mufaako omuli ekya kitaawe okuba nti yali yamwegaana. Ono era ategeezza nti mu WhatsApp gurupu gye yagattibwamu Kisitu Fred yasabibwa okugattamu obwana nti obunyola ebiwato nti basobole okufuna obuvujjirizi bw'ensimbi. Ssentongo ategeezza nti oluvannyuma baamutwalira n'omuzungu eyamweyanjulira okuba mmemba w'abasiyazi yamubangula ku bukodyo n'engeri oli gy'ategeeramu omusiyazi okuva ku bantu abalala nti era ono y'omu n'amubikkulira ebyama ku nteekateeka z'okutumbula ebisiyaga nti era ono yamusuubiza n'okumutwala ebweru w'eggwanga ayongere okuwagalwa mu kintu.
Ono era ayogedde ku ngeri gye bamukoleramu endagamuntu nga bamulinnyisizza emyaka oluvannyuma lw'okuba nti yali tannaweza myaka 18 mu kiseera ekyo, era alumiriza omusumba Kayanja okubeera emabega w'enteekateeka zino zonna. Ssentongo era ategeezza nti yatandika okufuna abalenzi n'abayingiza mu bisiyaga, era nga annyonnyodde ku bimu ku ebyo ebyerabikira mu alipoota y'omukugu wa poliisi ku nsonga y'abalenzi be baayingizanga mu bikolwa by'ebisiyaga, era nti wano yaweebwa n'emmotoka okukola obulungi omulimu. Ono era ategeezza nti yasindikanga ebifaananyi ku nnamba y'omusumba esembyayo nnamba 03, era nti naye n'amusindikiranga obutambi obw'enjawulo. Ono era ayogedde ku by'okufuna nti abaali basobola okukola ku bavubuka abaali batawaanya nti omusumba okuli Kagolo Martin, Tumwine Moses ne Serugo Peter. Ono era ategeezza nti ku mirimu gy'abaweebwa okukola mwalimu okukuuma omusumba Teddy Bujingo wamu n'okuziyiza omusumba Lozias Bujingo okumulaba awamu nti n'okumulemesa okulaba abaana be. Ono ayogedde ku mulenzi Adrian Sebbaale gwe baatwala okufuna obujjanjabi nti olw'obuvune bwe yafuna olw'okusulikibwa ennenge. Ono era atuuse ku butambi nga babanja ensimbi zaabwe ne byagamba eyabatuusibwangako. Ono era alumirizza nti nga bali mu kkomera Luzira omuntu gwe baasooka obutategeera kyokka nti oluvannyuma ne bategeera nga ye muwabi wa gavumenti ali mu musango guno yabatuukirira nti ng'alina omuntu omulala ne babasaba okulumiriza abasumba okuli Dr. David Kiganda, Jackson Ssenyonga ne Lozias Bujingo nti be baali babalagidde okulumiriza omusumba Kayanja nti yabali ebisiyaga. Ssentongo era ategeezza nti bayita mu kutiisibwatiisibwa kungi kyokka n'agamba nti ne banne si bakuva ku ebyo bye bazze boogera. Omusango guno gwakuddamu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ebyabadde mu Mwanga 2 Court oba Buganda Road, I think Buganda Road Mengo Court byebimu sagala kusobya. Kale ndowooza byebyo obyewuliriddeko munnamawulire wa KTV ng'ate akutemera ensonga nga we zaabadde. Obujulizi babadde bukyagenda maaso naye ng'obudde ate tebuli ku sayidi ya kkooti. Omusango guno ne bagwongerayo ennaku z'omwezi nga 9. Omujulizi oyo mwawaabirwa wagenda okuba ng'ate bw'atandikira we yakomye okuba ng'ate awa obujulizi. Olugina bwezaako n'agamba kkooti yabadde ekubyeko bugule. Because kkooti abantu abamu bati ogenda mu kkooti. Kkooti is a public place. Kasitoba ng'ogenda kugoberera amateeka ga kkooti. Kubanga ogenda oyinza okukomegeza nga ate nawe bakusibiddeyo. Kasita otuuka n'okola ebintu ebitaliyo. Naye kkooti olina tebagaana. Bw'oba oli free n'ofunayo olunaku osoogera mu kkooti n'otuula n'owuliriza bibeera bitya, bikola bitya, okitegeera tebagaana okuba ng'ogenda mu kkooti n'omanya ebikola ki ebiriyo. So mu byempuliddemu ate mpuliramu omuntu amannya amalala, mpuliddemu ga Bujingo baani biki mannya ag'abasumba abalala ate nga bamenshoningibwa ate muki mu bujulizi obwo omuvubuka bwe yabadde awa mu kkooti. Naye simanyi okusaalimbira ku kkanisa e Lubaga. Ku kkanisa basaalimbirayo. Ekkanisa is a public place where everyone can access. Simanyi kubanga okusaalimbira ntera nnyo okulanga maka g'abantu, ettaka, ekitegeera ebifo ebiriko enkaayana, ebintu ebinyo private kubanga kanisa is not a private place. Ekkanisa is a public place where everyone can access. Newe kiba kiro omuntu nga ali bubi yagala kusaba, security esoomubuuzabuusayo awo ebibuuzo biki ne bamwaleetinga n'ayingira oba ne bamugamba nedda obudde buno tokkirizibwa ojja kujja enkya. Omusango bannaye okusaalimbira ku kkanisa. Omusango nga guno ndi gwebuuza. Kale omusango ogwo omusumba Kayanja yaguwabira abavubuka abo naye nawulirako awo mbu yaguggyamu enta state n'egutwala mu maaso. Neera state okuba ng'evuga omusango complain alina okuba nga akyagwinamu interest. State asobola kweyongerayo na musango nga complain agambye bino mbivuddemu. Tekisoboka. Era complain agamba mbivuddemu nga gy'akola additional statement ng'omusango guggalibwawo. Naye state okweyongera n'omusango omuwaabi omukulu kubanga kati primary complainer aba musumba Kayanja wadde ye abange yakivaamu n'akirekera state. Kati ndowooza kati kiri Uganda versus nga nange weebyali nti omuntu akukwata
neyeefula nga abivuddemu. Eno mu public n'agamba nze besibiriimu naye ng'eri ate alipootinga wa state. Eno ne bakunyiga gamba nze bisibimanyi nabimanya sibiriimu naye ng'abirimu indirect. Kubanga kankubuulire buli we bakuleeta mu kkooti complaina wat asasula gibe 5,700 alina osasula emitwalo 5,700 buli lwe bakuleeta buli kibaasi ekyo kikuvuga. Era waataleeta ssente ezo eyo fayiro bayinza n'okugugoba. Okitegeera? So abaamu lwakuba babeera indirect abatakiriimu nnyo direct. Naye nsoma ebikola by'abatume essula ya 20 sirina bigambo bingi kuba omusango guli mu kkooti tebagwogerako. An issue eri mu kkooti tebagidisikaasingako nnyo, oyinza okukomekkereza ng'ofunye ebizibu. Naye ebikola by'abatume essula ya 20, the book of Acts chapter number 20 and verse number 28 yengenda okuba nga mbalekera nammwe mumpe ebirowoozo byammwe. Therefore take heart of yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Nti bannaabe mwegendereze nnyo n'ebisibo ebyo Mukama waffe bye yabawa oba Omwoyo Omutukuvu bye yabawa okuba nga mulabirira ekkanisa eya Kristo gye yagula naki n'omusaayi gwe. Eno ekkanisa gye tuzannyiramu teyagigula na golodi, teyali euro, teyali dollar, tezaali shillings, si mafalanga, tezaali kwacha, tezaali lands, kyekirala gwali musaayi, his own, we yakubwa n'akola ki. So ye kanisa kati atuwooninga mwegendereze naddala mu abalabirizi n'ekisibo ekyo kye baabawa. Okitegedde? Katonda kye yabawa okulabirira endiga ezo ze yabawa okusumba. Kubanga ezo endiga oba ekyo ekisibo oba ye kanisa nyini kukikuwa yagigula na musaayi gwe, meaning you must value the price. Olina okuba nga omuwendo ogwagula ekkanisa ogussaamu nnyo ekitiibwa, kubanga teri muwendo mulala omuntu gwasobola okusasula ogwenkana n'ogwo. Ne kati ffe tulibizannyiramu. Oli yakubwa n'agula ekkanisa n'omusaayi gwe lwosaba tutunuuliragane bannaye. I wish they understand the pain I went through. Singa bamanyi obulumi bwe nayitamu basooke batandika obizannyiramu. So bw'otegera obulumi Mukama waffe Yesu Kristo omutango gwe yawaayo, waliwo ebintu ebimu by'olina okuleka ne bigenda. Waliwo olina okwewombeeka, waliwo olina okukakkana, waliwo olina oleka amalala, waliwo olina okuva ku linnya lyo n'okonsidalinga omutango omusajja gwe yawaayo. Omutango gwali munene, tolina kyolina kyenkana mutango ogwo. Naye tubizanyiddemu, tukoze bye twagala, tukoze buli kimu, we have protected our names, tukoze buli vulugu. Why? Kubanga si ffe abaakiyitamu. Singa ffe abaakiyitamu naffe twaliwulidde ennaku nnene nga waliwo akizannyiramu. Naye nze nsaba abasumba baffe bale mu konsidalinga omutango omusajja gwe yawaayo, emigo egyamukubwa, okunyoomebwa, okwambulibwa, okufumitibwa, engule ey'amaggwa, n'amala mu ntaana ennaku 3, ebyo byonna ng'abikola lwa kkanisa ye gy'akuwadde your overseer, olabirira. Kaakati ffe tukola buli bye twagala, tuzannyira mu
naye Katonda ono alina ekisa. Oba lwaki mu ndagaano enkadde yali anukulizaawo bikola yabatuma essuula ey'okutaano twamulaba nga teyeetaaga na muzannyo muka ne munange ekisa kyatuwadde kye kigenda otusalira omusango. The grace we are misusing, eyo yegenda otusalira omusango. Bane tubizanyiddemu, basumba baffe mubizanyidde, mwekoze obusolosolo, mwekoze bye mwagala, mukuumye amannya gammwe, repetition yammwe n'ekiba kyetaagisa ki mukikole esigale ng'eyimiridde. Naye ate ekkanisa omusajja giyayi. I don't have much to say. Naye just nyagadde ba update yabadde mwangatu sanga oguddamu nga 9 agala ogenda genda. Nze sirina ttiimu gye mpagira ttiimu Kristo. Ttiimu Kristo egamba etya? Tusonyiwagane, tusabirigane, tusobole okuwona. Ttiimu Kristo egamba etya? Nga Yesu yatusonyiwa naffe tusonyiwe. Ttiimu Kristo egamba etya? Nti tubuulire enjiri okwetooloola ensi yonna. Ttiimu Kristo egamba etya? Nze gye ndi. Ndi eyo. Mwabali ttiimu A, ttiimu B, manya C, manya D, mwabamanyi. Nze ndi ttiimu Kristo. Kusonyiwa, bwetwaze, kukakkana ebirala bingi. Eyo ttiimu gyendi era singa ekyo kituukibwa ku ntikko kitegeeza ttiimu Kristo ebiwangudde. Naye nga tukyali mu nwanira linnya lyange erererere gwe tewakola kino ate naawe tewakola kiri naawe tewakola kiri. Ezo ziba ttiimu mannya gammwe ge gaba gawangula sitaani. In fact aba sitaani yali kuwangula. Musajja yakubwa emiggo n'abwereere. Kati ffe tulina ne ba SFC ye yakubibwa yajolongebwa. Bino bye tulimu yabikolerera ate kati tuli mu muzannyo. Kama atuyambe. So bye byabadde mwangattu. Obujulizi ndowooza kamera teziriyo teri recording. Abawandiise wansi bye byabaddeyo. Funayo obudde nga 9 ogende. It's a public place. Togendayo na vuluguwo, togenda na menya amateeka. Koti naye ina amateeka, proceedings zaayo ng'egenda mu maaso. Gwe tuula wuliriza ate tokwatibwa busungu mu kkooti n'oboggola n'okola kibajja okukusiba. Bw'owuliriza obusungu bwe bukukwata osabe Mukama nkakkanya, omale owuliriza okomewo, ate okomawo ndowooza oba ofunye ebyokusabira era oba otegedde ki amazima. Ate tokwata TikTok, tokwata busimu n'otandika bannaaye nze kyenalabye eri gundi aliwo ati kyaleka gundi nedda. Abo ab'ensi be bakola ebyo babloga kuba bo kati kyekiriko buli omu alikwogera bye. Naye gwe oli kugenda ng'omwana wa Katonda otegeere ki ekigenda mu maaso ate kiki ky'oyinza okuba ng'oyigamu ate n'okusabira. Gendayo olunaku nga 9 ate luba lwakumeeka ye. Naye kibi nnyo ekkanisa bw'ebanga tevaluwinze oba nga ffe tetuvaluwinze omutango. Sajja gwe yawaayo gwali munene nnyo. Nakuza omwezi nga 9 bijja kubeera Lwakuna lwa wiiki ejja. Sanga ogwo gujja kuba ate nga guddamu mwangatu. Kale kanetolemuko katono simanyi gwe kyolowooza naye nze nkugambye nze ndi ttiimu Kristo. Ttiimu kusonyiwa, ttiimu kuddamu kubuulira njiri, ttiimu kusabirigana. Kanetolemuko katono enkomawo naye nga sinagenda gamba Yesu tusaasire. Mukama twekoze byonna ebitali bya Katonda ebiswaza erinnya lyo. Tetuwadde kitiibwa ate omutango gwe wawaayo. Mukama tunaze n'omusaayi gwo obubi bwonna obutujjudde amalaalo okweyagaliza okukola empaya zaffe. Mukama tusaba otusaasire. Nange olwaleero nzikiriza okuwa obulamu bwange obeera omulokozi
era mbukama waabwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde amiina era ate amiina nnyo ddala. Kale ndowooza kane tuwolemuko katono bwenkomawo bingi bye tujja okuba nga ate twogerako bagaliza akawungeza akalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.